Honorable Theodore Ssekikubo omubaka w'emiyaga eyo Mawogola wa NRM avuddeyo nno n'atabuka ng'atabukira Captain Michael Mukula olwo yavuddeyo n'ayogera badde bakutongoza ekintu kyabwe juzi nti bo tebagenda kukkiriza mbwa z'Abaganda kwata bukulembeze wa ggwanga lino nga kyategeeza mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kati nno Theodore Ssekikubo avuddeyo n'agamba embwa z'Abaganda Michael Mukula z'agamba ze zimubeezezza olunaku olwaleero. Embwa z'Abaganda Michael Mukula z'agamba ze zimufumbira mu maka ge ewuwe nti embwa z'Abaganda Michael Mukula z'agamba ze zaaleeta wano General Museveni. General Museveni tewali walala gyalwanira lutalo okujjako wano e Buganda era Abaganda balwana olutalo olwo okujjako gavumenti ezaali. Kati nno bavumenya Abaganda naye nga bakimanya Abaganda be bannakazadde b'eggwanga Uganda era be bataddewo embeera bo kuba nti nno basobola okukulembera n'okubba ensimbi z'omuso ne bagagawala nga bagagawadde leero bandibadde bavuma kitono. Saba tugende nkuwa omubaka Theodore Ssekikubo ensonga zino azeyogerere azikwegambire ng'atya obuwuka ku lwa Captain Michael Mukula okubanga yavumye Abaganda mbu tebayinza kukwasa mbwa z'Abaganda kubeera pulezidenti wa ggwanga Uganda. Samuel n'abatuuliriza kyamukisa mubi nti nze saayitiddwa olyawo nandibadde bwe nandibaddeeyo boolya nandibadde ninaabwe nkyogerako saayitiddwa era nga mu ngeri y'emu n'ababaka bwe bagenda ewa Right Honorable Speaker Bukedia saaliyo naye si gwe gusoose nga tugenda mu Parliament obutafaanana bulijjo basalawo nti abagenda okugenda ekyankwanzi tugenda n'ababaka abapya bokka era bali tetwagali era bwali bali ekololo tetwagala wano babaka baga tetwagala Ssekikubo awe nti yes tugenda fa babaka bapya Ssekikubo awe era bonna ne bawandika emikono nti tetwagala nsereko tetwagala wano bantu naye kibeera bwe bitubeera ngo abeera omu ku bantu kati gwe lwaki omusimbako oluno naye lwaki kubanga baagala nnyo ababaka abapya tebaagala bantu babaddewo bajja kuleeta ebibuuzo ebirala era kye baakola ne baddira batwekulembera ebbiri ne zidda mu mbirizi naye emabega tulabe bwe batugoberera buli balungi kiwadde ku luno ndolaba bingi ebibaddewo mu Palamenti ebimu ne sibyogerako ebirala nensooka nsirikeko nobawo obudde naye sisuubira nti n'ababaka abagenda bakyakyanca ku olwo ne kakati mundu yekyali kubanga balaga state yabagamba yemwe state kati naffe tuli wamuti yes naye bagenza okulaba ebisuubizibwa tebituuka kyamanyi gye tulaga tetutuuse ate badde tukyalimu olwo kati 224 n'akonkona kati wagenda okubeerawo okupapa okw'amaanyi 224 wabeerawo twambukemu 225 papa kweyongere ate kijja kubeera saagala kukyogererawo kati naye abavaawo buli abajja bamanyi nti be batuuse ku ntikko be batuuse ku ntikko tulaba muzeeyi ayagala bamuyamba naye bano babadde bamulemesa wamawakati muzeeyi ffe wetuli kati ebyo byonna bigenda kwabo kati ati tolaba sagala Abassekikubo wano kutugoberera ekyankwanzi haya kiwede yabaddewo jjo kyamukisa mubi nti babyongereddemu n'ebirala bongeddemu ebirala kakati mubasinziire wano nvumire ebigambo ebyayogeddwa naddala ebyayogeddwa Honorable Mike Mukula okugamba nti tetujja kukkiriza shall not allow this country to go to Baganda dogs
Abogera bati ekigambo bwe kiti abakulembera liigi eno ne batavaayo kwedistancinga bo bennyini n'okibuulira bo ne bagamba ti noffe ono yayogedde egambo bibye tubisazaamu tebikwatagana ku liigi tebirina kakwate na liigi kisoboka kitya ate mu abatuwuliriza Honorable Mike Mukula be bantu abeegasse ku NRM mu myaka gye1990 mu 2000 awo yakajja sibo origino bano abantu bagamba Baganda dogs embwa z'Abaganda ze zaleeta sisitimu eno gyayimiriddeko Mike Mukula kati kyova olaba si ye yekka pulezidenti bwe yali atunuulidde omutabani n'agamba omutabani ebirowoozo byabadde ayina tibyandibadde bibi naye yeetooloddwa bannakigwanyizi ebyo byogera ate mumwembwano pano temwagala kubitunuulira mu bigambo bino twabikubaganyako nebiruwusiza amaaso kubanga nakigwanyizi bwe bagamba buuka tabuuza mbuuke kwenkanawa ye kyasaba guŋambye nkomewa okutumbiira mu bbanga ati ebintu byonna bwe muba temubijjeeyo saamu mujja kutuleetera analysis okubeera enzibu oyinza otya okuyimirira n'ogamba tetuyinza kulekera ggwanga lino mbwa z'Abaganda eyo statement ebadde nnene ate nga esosola n'okwawukanya ate yogerwa Central Executive Committee ate yazze mu linnya lya Muhoozi yayambadde enkufiira ye nti bannayuganda balowooze eno ndowooza ya Muhoozi President bwe yayimirira n'agamba nti no Muhoozi yandigeze naye nga yeetooloddwa bwemutunuulira nga yeetooloddwa bannakigwanyizi be baani abagala okwogera kati nti Abaganda be babi zembwa nga sisitimu eno really ate bulijjo tukyogera wano mu gy'ekinaana nali muyizi muto ekazo pulezidenti yennyini gy'ava naye ne baalabanga engatto y'omusirikale weerinnye nga bakuba ggwanga mujje balwebandira babayita balwebandira bayise wano laba ekigere ky'engatto kino bateeka oba bayise wano muleete omuyiggo tuyigge abayeekera nga bakuba n'omuliro awo ku kkubo basula bakuumye abayekera bayise ne basulawo nga bakuumye n'amafumu nga begatibwako n'abayuzi n'olwekyo kiki enkireetera nti ne Mwankole tebawagira nnyo nga bano bagamba Abaganda bano bayita embwa si bwe kyali era wadde tugezaako ennaku zino ne tugaziyaamu nti eti olunaku lw'abazira katutwaleko ekanyalyeero tewali lutale ekanyalyeero tewali olunaku lwa Butidda tebalasa Butidda tebwaliyo kati wuwe bagenze ebugweri teyali n'ekino kyakugezaako kugaziya ekintu nno kifaanana ng'ekyeggwanga naye tumanyi ekinyusi kyali mu Luweero trial obukadde 8 obw'abantu kakati manya emitwalo 8 bw'oyogera embeera eno oleeta statement eno kibeera kibi nnyo Samuel ne bapanelist kibi nnyo kino kye tutuuseeko bw'oba oyagala kuzimba Muhoozi olina kumuzimbira mu kutyoboola eggwanga eddamba kati nze kandowooza nti nno abakulu mu kibiina ekyo bajja kuvaayo bajja kulaba ngeri ki gye banaakikwatamu naye kino oba kimenyeewo bavudde yeetonze bateeto naye gambubi wamwenge alisanga ku mwoyo nga kweriri era enteekateeka ya sisitimu eno gye baliko kakati bwe mbanga ekyo nkimaze ne abaka ba paalamenti n'abakulu baminisita ababadde ku mukolo tetugaana ebyo ebirungi tebijjaamu tufunamu kirungi mudde ekimu nga tebannaba kutuuka ku kino bali batembeeta ekintu kye bamanyi ekimenya etteeka kimenya amateeka ono munnamagye ali serving officer omulala yali Besigye yayogerako bwogezi ti bannange movement ng'evudde ku mulamwa nti movement edireirinze gye yakoma nakati yamanyiiyo otunulira Sejjusa n'abalala nibamuntu n'abalala lwaki bwe kituuka lwaki kibuliwo obumenyi bw'amateeka ensi neebutwala nti kyekituufu
ate nabaka wa parliament nabo nibabiranga bakubemba ngati semateeka atukakatikako okukuuma n'okunyweza semateeka fe basookerwako okukuuma n'okunyweza semateeka kati gwe bw'oŋŋamba baminisita batuufu naye bw'olaba abaminisita abaalimu amasaza gaabwe okugawangula ne bajja kati bebatembeesa omwana kakati awo batututeruddamu sibe bamu ku bannakigwanyizi abakirabye nti kakati bwe babanga kiri kyannema kati mpitirawa kale mbuukire omwana ono waali nakwata ku kirenge kye bwe nti era omukulu tansuule abantu bafuuse bagezi samwera abantu bafuuse bagezi abantu bagenda kwogera ne statement zebamanyi nti za bulimba abantu bajja kukola statements zebamanyi ate zino ezisika n'obukyayi bagenda ziteekawo nolwekyo bweŋŋamba ababaka ba palamenti ye baddembe kubanga buli mubaka wa palamenti ajja mu palamenti abeera mubaka mu kiti kye nolwekyo siina right nga nze Ssekikubo aveerwa emyaga okugamba nti no njogerera omwaka oli kyakoze kituufu bakikyamu it is their right dembe lyabwe abo bwe bantu gwe balonda nzofa kinange nze abeerwa emyaga bebandi kati oba ebisatu badduse ne bagenda oba babadde nkago bameka abo be bantu mu kiseera ekyo bebaliwo yi lweki kyebaba bateesa ku lwabwe ne ku lw'abantu ababatuma si yenze ngenda okubeera rifari waabwe okuba kubaganyako ebirowoozo nti nno batuufu oba bakyamu naye nga ku nkomerero ya byonna njagala nkiwumbewumbe bwe nti lwaki ebigambo bigenda bikyuka nesamu njagalira nzireyo njogerere ku radio wano nti President Museveni nadduka ne mulengera nga wuli ekikona ne mulengera nga adduka n'asaliikiriza anokutuuka nekibalinga eri singa amaaso gasobodde omulondoola nayambuka waggulu mu Nakayima kugamba nti tega wano mu tawuni edda omutego tega wano bwoba ogweyagala mulindirire wano gwetuulaawo omuntu ayise mba mulaba ekibali nemulengera ati gwe mulindire wano President Museveni bino ebigambo muganda wange ne Mawande bibuugidde si bipya twabyogerayogera dda nolwakuba ate ffe enkwata yakutukwatibwamu yali mbi nnyo bugobwe ne mu kibiina kuba ebyo bigaito ekitwogera ebitugobya mu kibiina bibino kwogera Samuel ebigambo ebitugobya mu kibiina ng'ojjeko n'ebirala bibino kwebutyabange gitulaga luddawa nga tetulengera toyinza kubeera mu bukulembeze emyaka 38 39 kati gye tulwana nga tewaliwo succession plan ate abantu bonna ne baddamu ekyo naye ng'akyalinamu eriisa eritemya tuzimusife tesobola bino mubiveeko mwami kintu byemugamba ono agenda kujja n'ekibiina kakati ate wanakireeta agenda kufuna ababaka abangi kakati ate babeera opposition Museveni atule nawe ng'oli opposition nti kubanga alyoka ayite ali amulonde kuba vice president kati waliwo ekimugaana kati omulonda kuba vice president ne bwaba taleese lwakuba process eri active ey'okulonda buli constituency banaateeka yaani akkiririza mu MK nti ono bw'anaaba agize ekintu kyabwe kibagondere naye sigamba nti nno agenda kugamba nti nno tutaddewo ekibiina kino kubanga kyagala kubeera baagala buli constituency waakiri wabeere yakkiririza ekyo tulina yaani nti bw'anaatuuka nti hayi abagamba kino nti haya kikyo kyebaliko era bali mu kulonda buli saza buli constituency buli district abantu aberiga ate kitali kibi abiyagaliza ate kitali kibi naye nze bwe nalaba nga mukama wange aboggoledde ne maamu mukokasi ate ebintu twabyogera twayogera ku pepa Franka tumwebaze honorable kati si minister kati Chris Baryomusi si minister kati Margaret Muhanga si minister Bahati David si minister nibaleta report lwaki NRM eserebye nnyo mu bitundu gye tuva mukokasi eserebye kubanga kakatira ba percentage twatandika ng'eri ku 7.5 kakatira engera twawangulidde ku 5.3 era mu bino bye tukoze
abantu bonna lwaki bazze ebigere emabega lwaki movement tebakisiimye eyasooka okuwanika omukono okuteesaako okukiteesa yali maama ekituufu ababaka kye bagamba kwakakirabayo newaffe wali entungamu eruhama abantu bagamba nti no temulaba movement kyapyashi totubuulira oyo ng'anye nga bwabatunuulira ekikopo wansi stop it. That's how the message started. I don't know that nonsense. Nayomba okumala essaawa 3 olwamala nti kale ko kasi nkisiibudde kati mugende mutereeze pepa eyo bonna amatu naddamu tugiteeseeko ne guno gwaka pepa teteddangamu kukomezebwawo so owadde kati olwekyo mbasiigira nga mbagamba nti kino ekyokugamba nti nno agamba omutabani ajje wali naye akola ekibiina ajje ku kaadi simanyidde ddala ng'amaanyi ge ng'akyagayi ng'akyasobola okutemya atuule wali alabe ng'eggwanga ligenda mu maaso nti omutabani yasazeewo ati ng'akyayina olutege ng'akyayina ekyo kakati katulinda kati kakatize honalebo mu ebyo byonna byeyogedde wayogedde ku kigambo kya rule of law manya enkola y'amateeka kino Uganda kinaava tulaba ebintu bingi nga tewakyali nsonyi ekitongole kiramu kyenva nkubira omulanga ababaka bannanga ba paalamenti kubanga kiswaza kyenva nkubira omulanga sipiika ate mukwano gwange ne ttiimu yonna eyo etembeeta ensonga eno kubanga ebibyo ebibiri tebikolamu kirungi kimu nga tetunagenda mu maaso na kino gwe tutembe toyimiridde otya lwaki tumenyera ddala amateeka ge tulaba Samuel nayimirira mu paalamenti emirundi ndowooza gyasukka mu 6 nti abange tugenze e Congo naye etteeka ligamba nti no paalamenti enekkirizanga amagye okutwalibwa ebweru w'eggwanga tuli wano tuyisa bajeti zetuweereza mu kikolwa ekimenyi ky'amateeka Congo luli yatuwaabira ne kakati tukyaliwo ng'oggyeko omukwano guli wakati wa Congo ne Uganda nedda biliyoni 6 ze kooti ze yatukaliga ebintu bino bw'obyogerako abantu balowooza nti nno ndaba bya Museveni by'amagye naye ng'eggwanga kooti y'ensi yonna yalagira Uganda eriirire biliyoni 6 obwa dola sente mpitirivu kati bwe olowooza nti ze tebinkwatako n'omwana wo n'omujjwa n'omuzzukulu agenda kusasula essente ezo kubamatu bibakoze mu ngeri ey'ekiyonoonero ate ndowooza ekikyaganye kubanga yenkolagana kati eri wakati wa pulezidenti aliko naye nga tekyayimiriza kooti bakyatutwala era ne mu kooti bali bagenzeeyo Uganda eri mu kujulira naye ng'omusango gwakola ki tugamba bwe tuba tugenze nga tututta amagye leka paalamenti esalewo leka abantu bonna bakitunulemu tukkirize kubanga ate bwe kimala tekigenda kgenda nti President Museveni yekka yagenda okuliyirira Uganda yebanjibwa kuba President yagenda okutugamba nti kati abagamba nti no nanyagulula Congo nzirabayo najjeyo omuggo guno gwokka omuggo gwe najjeyo omuggo gwali gugwo tulaba nti no kyekikulaga nti waliwo ekizibiti ekisookerwako ogutemawa wagujjawo ng'ekitegeeza wali Congo naye nga mu bino byonna tugamba tuyisa budget tugyongeramu naye nga ne mu process gye twongeramu tunuulira ebiriyo biki ebivaayo nti tugenzeeyo mu bumenyi bw'amateeka amateeka tegakyagobererwa kati kyekino Samu ky'oŋŋamba lwaki amateeka tegakyagobererwa fine president yeka akola ekikyamu yes naye babadde bakitaputa bulala nti abo tunaasaba paalamenti nti bali betugenda okulumba bajja bimanya badduke beyongereyo nolwekyo ffe kudduka mangu tubataayize yes kati kale ng'omaze okubataayiza kumawo mangu osabe otereeze nti abanga olw'obwetaavu olw'ebyokwerinda ne mu ngeri y'ekijjaasi bye twalabye nga tebisobola kulinda twabadde tulina kwanguyira omulabe naye ekyo nga bwe tukikoze ti tukomewo eri bannayuganda tumanye omutima gwe twagenderemu tegwali mubi kwali kutaasa ggwanga sisuubira nti no waliwo omubaka wa paalamenti n'omu ayinza okugaana tekyakolebwa tekinabakolebwa ne ku ddakiika eno kyayisa ne bajeti emirundi gyonna eziweebwayo n'ezennyongereza ng'ekyo tekikoleddwa kakati kyovudde olaba mbadde nsekerera namba 2 Kiddwa atuleetedde Equatorial Guinea Equatorial Guinea
zezimu cases ezitubobya omutwe nga Africa. President Museveni nga yakava mu nsiko yavumirira nnyo ekigambo ekigamba nti lwaki principle ya OAU ko wali wakyaliwo OAU nga CAU nti amawanga tegayingirenga mu nsonga z'amawanga amalala. Ne mubeeraawo Obote ngatta abantu baffe ne mu OAU n'otaba waayogera musirika busirizi naye kiba kibina okuwangaala kuno myakana giba mibi baganda ba president kati addemu abagamba iki kintu kyotoyongeddeeko ani akuumidde gavumenti ya Equatorial Guinea mu buyinza CPDF amagye gaffe gasige galiyo UPDF oli ebikolobero byakola sigano sisige gamukuumidde mu buyinza yali tagenze amagye g'eggwanga gali mu Equatorial Guinea ne mu Equatorial Guinea Mutabaniwe vice omwala yakwata ensibi z'eggwanga omukobwa byamafuta ebyo byonna tekitwalibwa nti kipya si kipya balabanga neringa n'abantu basobodde okikkiriza lwaki bano bannayuganda era manyi president Museveni agenda n'aseka n'okuseka lwakuba takyalina nviiri ku mutwe yandisaliriddemu bwati n'aseka n'okuseka nga tulya bannayuganda ng'ayisamu engalo kubanga ekyali kitasoboka era bangi baafa bulungi abaafa kiranamu abaafa mukyenda mu mukaaga ne batalaba ebintu kugamba byabisuubye nti tebisobolwa kakati mwe abagamba Omutabani President Museveni azaasuubiza bangi temukimanyi nti yasuubizaako nti nno Uganda egenda kufuna pulezidenti omukazi asoose nayigaga n'akyukira ddala nayigaga n'afuuka nayiga temukimanyi nti nno vice president Gilbert Bukenya kuulu yayita ne staff be ekintu kijja waffe yaleka staff ye ekintu kijja waffe omukulu ekintu akituwadde tumanyi nti nno obuzibu bwa mama Mbabazi ne mukyalo Jacqueline ekibaleetera ekyo okubasuubiza presidential material nedda se ekyo tutandika genda mu maaso kakati ono bwe yatumanga system ze ziri wali nga babakwata bateekeyo siki ate yankakasisa ampuliriza sikoya babana ekiri mu studio kiyankakasizza kati ayinza okunimba kukyala wejakiri nti oyo yakulimbye ate olekyo musabire president nga baba zitakkiriza nti bamulimba nedda nebidandisali olowooza ki ekyamusiimuulako n'okumusiimuulako sisitimu eyo yonna yonna president kyensiima nti no Katonda mubeeredde wa kisa kubanga abantu be ne sisitimu yenna bonna abawutu livings bonna asobodde obbavuunuka tebamuyize nayogera wano nti abantu bonna nga bava mu buyeekera baali bamanyi nti president takoma wano nga bwanunudde Uganda ebyobufuzi byako nsigasibiriiko ebya Uganda era ne bamanya nti agenda mu South Africa gyagenda okununula ama bawaswa ziri twawula ati katuve mu parliament kuba omuntu zirina tusaba emyaka 3 ati wayongeddeyo ye was at the time ye step yebeereemu gabulaba nawe nayateekayo ekigere ekimu n'apima mwalabe atekeyo ekyokubiri atekeyo ekyokusatu kyokulaba bwe yakyusa ng'asumulula ebisanja ekyemyaka ekirekanga wali ng'atakiriiko ekyemyaka era eyo olw'emyaka abantu bange ne bamba bubi nebagamba bannange bali bwetuteekawo omuntu asumulula ebisanja eggwanga lijja kuva mu kizibu likulemberwa omuntu w'emyaka 20 omuba omuguwa eddalu 2 alyoka abakwate wano nga temutaddeeko nagwe gwe Ssekikubo wabaki kale tulaba ng'emyaka gye giri wali kwekati muleke kasita emyaka gigenda musiba kati ate nga Katonda era naye bwambonyaabonya mbakyali awo gaba nga ti emyaka gituuse tikati ati mumanyi ti kati ate n'emyaka tugikyuse timulaba nti no giremeseza demokrasiya okubugaana obulungi mu ggwanga lino ebyo byonna Mukama akulesewo olabondekerawo ekyokulaba bino kyova olaba bagugumuka bagenda badduse bagenda zisigalawo aliwo amatuka eyo ne bajja ne bansanga opugulani eriiso lyakubye anatunulira biki mpaka munamubuuza andabayo
Kueluga sisi wende siyagize netwa mulengedde nga salinkiriza bwati eri ebbalibbali tayinza kugamba nti yandabye tezisobola ati nze sigalaawo bwetyo sina kyembakoze nze sigalaawo nentunula kubanga bino ebyogeddwa kati bipya si bipya bino si byebigambo byetubaddemu nilwakubeera enjawulo ekiriko nti naate omuntu gwe babyogere gwe babikoleramu tekisaanidde bakikoze mu ngeri ya bwannakigwanyizi kubanga bamanyi kiri lw'amateeka kimenya amateeka g'eggwanga eggwanga bweti bwe tunalize gwe musingi gwe tusazeewo kulizimbirako lwaki buli muntu kinomuze alina right munnauganda like any other person alina right sagala mukigambe nti no tasaanidde kumublazing alina right naye ate aleme kukikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga owekitiibwa honorable tumalirize ngende wawo pukulanira tulyoke tukomewo ku nsonga ya kalusu bw'otunuulira gavumenti ya mwami Museveni yajjira mu bumenyi bw'amateeka kyokka kati n'ebikolebwa nabyo birabanga ebiri mu bumenyi bw'amateeka kino ekintu kinazze eggwanga uganda ebifuna buli kyakumakya uganda ebeere ne demokrasi nedda sam gavumenti ya president Museveni yajjira mu bumenyi bw'amateeka naye amangu ddala nga gavumenti yakatuukawo waliwo legal notice number one. Kati ate bw'onoobuuza bano abayivu abayiga balina kye bayita Kelsen theory of power. Kelsen agamba nti no bw'ogezaako okuwamba obuyinza ne bukulema oli mumenyi w'amateeka naye kasita osucceeding obuyinza n'obukwata oba oli mu mateeka oli mu mateeka yensonga lwaki ne bwe twali tukola etteeka erya UPDF Act n'abaafiire Kololo Summit View ng'ennaku z'omwezi 25 12 ez'olweggulu enkya balyoke bawambe batwalibwa nga bayeekera kyovola tebafuna pension ne gratuity eby'amagye ne ku ddakiika eno tebafunanga pension ne gratuity abaafiire ewandege ewa Haji Kasule road abaafiire Manga ku Radio Uganda Summit View ku golf course awo wansi nga 25 olweggulu awo nga tezinawera 26 bonna baafaga bakyewaggula bali bakyewaggula kyovola gavumenti twagiteekako twagissa ku nninga timulregularizing kubanga abantu baffe bangi abaagenda mu nsiko abalina omutima omulungi ogw'okununula eggwanga lino abaafiire awo nga tebatuuse ku bino ebirungi bano abalala abatagenda bamukula kati byebazinirako bebyesibye amakende bali mu kulinyirira entaana n'amagumba gaabo abaafa abantu abo bali mwoyo gwa ggwanga tuteekebwa etteeka erina regularizing nabo n'abazadde baabwe n'abaasigala ne bamulekwa babeeko bagambe nti abantu baffe baasavaivinga n'olwekyo kyeva kugamba nti nno abo bonna ne gavumenti okulwana ejje mu buyinza kituufu yali mu bumenyi bw'amateeka naye yamala okuyingira mu buyinza neyingira mu mateeka tebalinda na ssemateeka wabula bayisa kye bayisa legal notice number 1 eya 1986 neteeka enkola yonna n'ebikolebwa ku musingi gw'amateeka wabula mwebyo byonna ffe ab'omulembe guno tuyizeemu ki bannayuganda balina oyita otya ababaka ebisatu ate bonna ne babeera mu lukwe lwe lumu olw'okutembeeta ekintu kye bamanyi nti no kirigolwamu lwaki tebasooka ne bakola ku ekyo ekyobumenyi bw'amateeka kakati ne bino ebirala ne biryoka biddirira kubanga balina right okuwagira omuntu gwe baagala balina right okwasocia
nga balina right okuweereza obukulembeze bwabwe eri eggwanga kubanga buli yenna awezezza emyaka 18 okweyongera waggulu alina right yeeyo kitambuliriza mu mateeka. Number 2, ne president tayambye eggwanga lino. President ayambye mwabo bonna nga bwe yabakola ttiimu ye bakatega tokimanyi nti katega yali bweti singa abatuwuliriza tebatuwuliriza naye bali eyo bayitirivu bawuliriza so tugwanidde okubeebaza. Omulamwa gw'olwaleero omukulu Sam ebigambo bingi ebyogeddwa era kati nganze okumpa njogera oluvannyuma lwa Honorable Ssekikubo Senior gwe mukulu gwe mbako omukyala kakati oliwa district gwe mugogwe nagadde ebeera disservice naye nja kukozesa omukisa ogumpeereddwa okwa submission yange n'oluvannyuma lw'abakulu bano bonna kubanga buli muntu nga bwe kyayogedde okusooka abeera n'endowooza ye era gyawaayo eri abantu ababa batuwadde obudde ne batuwa amatu okutuwuliriza naye ng'era twetaaga Theodore Ssekikubo mumuwulidde ebigambo bye bw'atyo bw'abituwadde bw'abyogedde agambye nti kizibu nnyo okuba nti General Museveni yajjira mu bumenyi bw'amateeka ate era akyawangaliddwa no bumenyi bw'amateeka wabula yeebazizza Mukama kimu nti amuwangaazizza naye mumanye nti omukozi w'ebikolobero yenna Mukama amuwangaaza nga waliwo bigenda okuggweera ng'alina okugabana ku bikolobero byakoze bannansi oba byakoze abantu badde abawangala nabo. General Museveni biyinza obutaggwa mirembe ekyo mukirinde ng'ambaga nga bwe byaggwa wa Gaddafi nga bwe bizze biggwa mu badikiteeta ne General Museveni mu kisuubiro tebijja kuggwa bulungi biyinza okuggwa obulala ate ng'ekyo mukibale nti kiri very soon kigenda kuba kituukawo ddala okumpi nnyo. Ebya omukulu Captain Michael Mukula nabyo abyogedde muwadde ekyalina okulowooza nti nno Abaganda ba muwendo nnyo era bayita gavumenti gyali mu kukitiza nayo ate Abaganda be battibwa eruweero be baafiira eruweero